omuyimbi Gravity Omutujju naye si omutujju oli ono mutujju waki wa music. Abadde alina press conference e Lugogo kubanga alina show, alina ekivulu nga 7 ku September. Naye abadde ayisa ebivulo wano mu kibuga. Abasirikale bagezezaako okwogera naye nga bamugamba nti ekisooka waliwo abavubuka badde bajja nga beeyungako nga ali mu kutambula, nga abavubuka bano ekigendererwa kyabwe eky'obubbi nga badde bakuba abantu babajjako ki babako ssimu. Abasirikale ne bagezaako okugamba nti munange bano abavubuka basaaleko, tokozesa namba esukka mu 10. Tetuganye gwe okola ki ogenda mu maaso n'ekivulu kyo naye tokkiriza ki abantu abalala bajje bakole ki bakugateeko. Bano abamu balina ekigendererwa kyabwe ekyokunonera erinnya lyo ng'omuyimbi, abantu otambula n'abavubuka baki ababbi abakuba ki abakuba abantu nabajjako ki amasimu gaabwe. Kendezaako ki namba y'abavubuka bano. Naye oluusi tumanyi oba oli mu situation ng'eyo, oluusi towulira, oluusi nga ekigendererwa kyo naye okukuŋŋanya abantu. Ne bagezako okwogera naye nnyo, ne bamugamba nti munange toyita Kampala Road, nga yagamba nti awo wenjagala, awo weninawo ki fans bange njagala kuyita waawo. Naye nga basirikale bamugamba nti toyita waawo. Ne basalawo okumuleeta wano ku CPS kubanga badde tawuliriza bye bamugamba, nga bamutegeeza kukendezaako ku bavubuka nga ebyo tabiwulira. Bamugamba toyita Kampala Road nga tabiwulira. Ne basalawo okukola ki okumuleeta wano ku CPS. Naye si mu ngeri embi okumutaasa, kusooka erinnya lye erekera okunooneka kubanga abavubuka bali badde baba ssimu. Kati buli omu ajagenda agamba nti abavubuka baki ba Gravity bankoze ki bambyeko ki ssimu. Kati awo badde tumutaasa ki erinnya lye okwenoneka. N'ekirala okulemerera ngobera ekiragiro kya poliisi tuyitawo kuki ku Kampala Road. Naye ye ali naffe wano tugenda kumuggyako statement tumucautioning agende. Cautioning mu Luganda kyeki counseling, okwogera naye okumugamba olulala ateekwa kugoberera ki, ateekwa kugoberera ebiragiro bya poliisi n'ekye bamulagira okukola ateekwa kukikola. Naye sisuubira nti ajja kusula wano naffe, nedda. Bagenda kumukoshoninga agende. Okay, ogenza n'oyogera nti no babadde babba amasimu, ba victims bameka be babbyeko amasimu? Bali bangi, bali awo wansi batanze okuyingiza omusango. Eyo sirina records. Neeyo gye bayita Katwewa, eyo gye bayise eyo Nakivubo, wonna eyo records nyinza okufuna enkya si leero. Kati ali free ogenda ng'atambula n'abantu 10? Wano balina abantu 9. Nkugambye tugenda kubajjako statement. Nga tumaze okubajjako statement tumanyi procedure oba omaze okuyingira ekomera yaffe tofulumirawo nga tokoze ki statement. Bagenda kumuggyako statement bamuleka agenda. Tezali mu kaduukulu munda? Wenjogerera kati ali mu office bamuggyako statement. Okay. Eyo ye procedure. Nga gwe oba ogenda
okukyala bakuwako chai nonywa nokuvayo kati byebyo bawaliwo ebibuuzo naye bona bali 9 ye nabalala 8 bona bali 9. Badde sinabakuba okumubuuza oba okwogera naye mulabi awo nga bamutwala mu ofiisi naye simanyi ayinza okubeegaana. Tujja kusoma statement ye ndabo oba beeganye oba tebeeganye naye sisuubira nti ayinza okugaana abantu be. Omuyimbi w'eggwanga tali waggulu w'amateeka, ogoberera amateeka. Omusirikale bakugamba nti kola bweti, oteekwa kugoberera ki amateeka ge. Singa yagoberera amateeka oba ekiragiro poliisi kyebadde emulagirira, bino byonna badde tugenda kubeerawo, kubanga ekisooka mbabulidde erinnya lyeri ekikulu. Oli okumukwata okumuleeta wano si kikulu. Afande, Gravity abadde alina document emukkiriza okutambula mu kibuga. Wadde ebyo butabadde nabyo naye ekikulu twamugambye nti abavubuka bali kumunonera erinnya naye tabadde nabyo. Naye badde tugamba naawe ono muyimbi waffe tumwagala nnyo, alinakyo agende n'ekivulo kye kasita oba badde amaze okuwa KCC ye ensimbi ez'okulanga mu kibuga eyo badde tetumanyi. Naye wadde badde talina ebiwandiiko ebyo badde eyo badde tetutunuzeemu nnyo, naye ensonga eri kikulu abavubuka abadde akola ki badde babba abantu. Senior citizen nga Gravity okutambula mu tawuni musanvu. Ali wano nkugambye tewali omusango gye bagenda okumugulako, bamukoshoninge agende ng'amaze okuwandika statement. Naye ekikulu ye ng'omuntu badde tatambula abadde ayisa ebivulo, ate oluusi n'okuyisa ebivulo oteekwa kubeera n'olukusa. Naye ebyo ngeri gy'ogambya nti senior citizen badde tubirekedde ne tugamba nti tewali obuzibu. Obuzibu bwo baali abavubuka ababbi. Afande, oluusi omuntu omulala ayinza okulowooza nti abavubuka bano bakola bino ate ne bamuwa ki proceedings bimunonera erinnya. Omuntu atula yaleeta aze okumanya Gravity bamukwatidde mu tteeka ki? Oba otandise okubuuza etteeka ku poliisi, waliwo etteeka lingi gye yamenye. Obstruction of traffic, illegal procession, illegal ebyo byonna twabirese ne tugamba nti mudange caution you muleke agende. Gravity kanyonyole ndowooza kanjogere mu luzungu. And Gravity was brought here after he defied police orders. There were some wrong elements who were moving with him in the group, and these wrong elements were snatching people's phones and robbing people. So police advised him to reduce the number to at least 10 or below. He refused. And he continued moving. And indeed, he tried also to stop them, but at a certain stage, another group joined. So all these groups were also doing the same thing. So they continued advising him that please stop, and he couldn't stop to reduce the number of the people he was moving with, until when he was advised that if you don't stop, we shall arrest you. And he insisted also on using Kampala Road, which he was not supposed to use because he did not have authority to use Kampala Road. So he was stopped and brought here. But you have underlooked all that.
all the offences he has committed, all the what, and said, record the statement and you'll be cautioned and you go. So he's not on any charge. He has not been arrested and charged with any offence. So don't ask me about any offence. He's just here for caution and going away. Yes. So Unless if in Luganda you didn't understand properly, let me repeat. He has not been charged, but he's going to be, we are going to record his statement and he will be cautioned and he will go. So what about the people whom he has come with? All the team, all the 9 will be, all the 9 people will be, their statements will be recorded and cautioned and they will go. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.